Bafana yawa kyekisooka bya criticizing ku Bebe Cool byonna bifu nga wabyogera agamba Bebe Cool talina kukola list mu mabega walinga akubye oluyimba Pomini Bebe Cool amuteke ku list lwaki teya complaininga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kano Nobody event twamulaba luli ng'atutte ente gye mwagamba nti yali teraba byonna byaliwo. Nobody bw'avaayo sho negera maaso n'okuba nti ekwajja. Oluvannyuma lwa byonna maama n'asaba ssente. Nobody abadde tawulirwangako ng'alina kintu kyonna kyayogera. Nobody yavuddeyo n'akola yadde ne Simon official. Ensonga ze yayogeddeko esookera ddala ya Eddie Sendi n'amutabukira ng'obusungu bwamulinako kuba nti Nobody yeyita generational promoter ate ekyo Eddie Sendi akiwakanya. Nobody alina ebigambo byavumye Sendi sijja kubiddamu. Bwe tumaliriza we yavudde oyo nalabya concentratize nnyo ku mutwe. Newe nalabya bakenyalabya kokka. We yamutadde awo ebbali Eddie Sendi yakuka ku muvuma. Mbanga niyo akubira ddala paka ku gomba. We yatadde Eddie Sendi ebbali n'akwata maama wa radio naye n'amutwalamu awo kaguddeyo. Maama wa radio teyamunenyeza kisembayo then n'asitula dduli kye mwali mwogerako naga nti Franka ye buzibu mu kyonna. We yamaliriza n'atugatirako n'akasembayo land owner nyini ttaka gwagamba nti ebintu bino musajja atutakola ki tabirimu. So Nobody alambulula byonna ensonga ze bukadde 350 n'agamba nti ezo ensonga amazima teriyo bukadde 350 bwetaagibwa naki dakiika emu bbiri awo. N'ebimu twabyogera dda nti maama anatusonyiwa anti ye Nobody adde abawakiri ye yaliwo ku ground n'amazima agali naffe twabimanya kubanga era ffe twali twabyogerako edda ate tetwaliyo naye olowooza nti twakitegeera tutya nti era bisaako limu. Maama ne mutabani we bazibu nnyo bagenda nakuleetera abantu akukyawa ate omugenzi ate nga si kirungi radio kubanga omugenzi yali waali nga abantu bamwagala bulungi naye kati ebikolwa bya maama ne Franka we bagenda kuleetera abantu okuwulira nga n'erinnya lya radio tebakyagala ddiwulira olw'erinnya bano lye bataddewo bubasusse omutima omubi gubasusse bw'owuliriza ennyo omusajja oli nannyini ttaka byannyonnyola n'otuula ku interview n'ogimalako eri ku Kasuku Live yasimattukomukuba olabira ddala nga maama ne mutabani we si bangu kubanga omusajja yayogera amazima tya nali namuguzaawo naye bwe yalemererwa ne mmuddiza ssente omusajja yali waddembe okugamba nti nno namuddiza ne mmusasula ne mmumalayo naye yagamba awe namuddiza wasigalayo musanvu era yasigala mu manja era agenza okufa ng'akya mu manja kitegeeza omuntu oyo muntu mulamu. Mumalirize n'endagaano nga we yali etambula gye muba mukola ntambula nayo si kwagala kumwefuulira mbu olw'okuba oyagala abantu bagenda kukutunulira ng'omuntu eyalumirirwa ennyo mu mutamani we yafa ng'oyagale okukozesa advantage eyo obba ebintu by'abantu. Nawulidde era Nobody agamba nti awo waliwo ettaka lya Wizo. Yagamba taata we nti no jangu okole ki okolerewo beba abantu b'obeera e Bulaaya n'ogamba omuntu ndina Abbas mbererako mu nnyumba yange Abbas n'agenda ku mukugu n'akuloga nga gukulowooza ku nnyumba eyo owulira nga oyagala nagenda mu ttooyi bw'alemerera okuttira eyo okomewo ng'oli mu ssanduuko akuteegawo akakomawo ne bakuwa beebo omuntu agambe nti nno ettaka lyankuumiraako taata kajja akolere wano bw'ogamba muddu kati obalaba balina omutima obubi tebagala na maama abe nga alimirawo Wizo mu muzaala buli muntu alina ekikye musigaze ekyo mutabani wamwe kyeyakola nga mulamu bw'aba yalemererwa okukola nga mulamu tolina kubikakate mu balala bw'ojja otugambe nti noyagala ttaka lya milioni 350 ng'olinga agamba nti n'omugenzi agenda kuyimba ebyo twabyogerayo omululu n'obuyaayi bususse mu bantu babiri. Franka yawandika script n'akulembeza maama n'abyogera naye internet ku luno mwagirabye nti tetuli bangu abantu beetegereza nnyo ensonga abantu tebakyali ku bya simpa sembu mutabani wo yafa abantu bali ku mazima
Chovola bateri yavuddeyo nga bawolereza buli omwe abakuba abantu basirise n'okusirika abantu abantu bafiiriddwa abantu abalumye naye bamuvinga on bamanya nti ekyo kyabaawo kyakola nonyegera conscience mbula kuba teyawaddeyo ssente gwe notamanya nti conscience okujja ku malalo ga mutabani wo ekyo kitiibwa kyokka kimala yaleeta nnyo moteka ennungi naye yandizeemuko n'akaseeti beewaabwe mu kalica yaabwe ekyo kimala fuufu yennakawuka King Sara yagamba nti enfuufu n'ebinnya bikuba n'otuuka n'okyankala n'obwongo ne budde n'osesetuka ebintu mu mutwe kyova olaba tumyuka amaaso abantu ne balowooza nti njaga kubo kati omuntu nga conscience atambula amawanga gonna amalungi ne muleeta mu kifuufu kyawe mu nfuufu y'ennakawuka n'ebinnya n'abantu abalabika obubi baatunulako n'ayingira ensiko ajja alabe ku malaalo g'omuyimbi legend gwe n'ogamba muna ekyo kibi mukazi gwe omukazi agenda solowozesa abantu nti ye teyalumwa ku radio ng'afudde kiwe yaraba radio ng'afudde yalabanga opportunity okukolera mu ssente olw'ensonga malindako katono olw'ensonga nti radio oyo yali wakuziikibwa Busoga Jinja yewaali ebijja bya nga gyalina oziikibwa wano radio yali aguzeewo nga alina kubeerawo maama we nga naye yeguliddewo ploting ye nga ye kati maama we n'abala bizinensi n'agamba when I bury this son to Busoga my opportunity to get money will decrease kati ndi mulozungu n'asalawo nga ye ndize maama w'omugenzi n'agamba ajje wano n'amuzika mu 5 era kigambibwa nti ye wali waali ennyumba wanene muko walenga 10 nga kwaba ku 10 oba 10 kwata kati ate namugulira wali ebbazi ko nakalala museum katilika politically kati 5 kwata gwe no sala wozi mbere mutabani wa muzike mukantwa nge ejinje takaliri eyo ekijja kigazi kiti soko olekana oyo musajja wettaka mbu yajja yayase ebyama nagamba kundaga muntu mama ono musiyaza mbwe ekyo kyamukubya nomo ekyo kyamukubya n'emigga yaleta ebyamyanga asiri wala naye mulimu byotanga mama wale desiyaza ngabe sigwo muzala alla yakoyambulira ninge ekyo tekijja kigendayo nnyo tetumanyi butuufu tetumanye kubanga radio mu ntandikwa yali tayagala mama we yamusuulawo era radio takulangako na maama we yakulira Jinja gye bamuteekebwa step father oba tatawo muto oba step father bye bitufu kyekyo tugende nakulire gwe nkumanyi bwagala nnyonjo kye njogera oluzungu nga weetege kumanyingira kwogera genda maaso nakulire Jinja gye yakulira paka mu senior 6 yasomera paka senior 6 era be Jinja yabaagala nnyo kati wano mukula ndowooza n'asalawo nagamba ne maama kankole ki kamulage ku mukwano n'okumuzza amufunyira mu bukulu kati maama yeefuga omulambo ng'oyinza kuva mu muyonsa mu musomesa yalinga step malayo submission yo Bukenya yagirinye malayo aleme kuloweza abantu nti tiye teyalumwa kubanga abantu balina obulumi bwabwe ku radio nakati ngamba kyabo feelinga bawulira music ngija nagaba radio ate we balaba binegenda nekyala no kijjukira nti ate siya radio agenda ofanga ina byamukoleddeko wamulese abazadde bafiiriddwa abaana nga ne maama akyali bubi ng'omwana we abadde akola talina nakyamuyambi tannamuzimbira maama akyapangisa maama n'abaga okay kati kantandike waneno ng'ofunye chance abantu basimpazazinze naawe up to nawe bakyajja ne bakolaki ne bakukyalira up to nawe buli otuuka ku lunaku lwe yafa bajja ne bakuleetera ebintu kati ate gwe ogifudde opportunity nti olwokuba olowooza abantu banasimpase gy'oli ogera gikozesanga opportunity kati radio ono etwamuzika bagenda muzibirayo linetaka totaga tulimugulire tebamusibirayo kitegeera so maama aleme kukola kwesa kitiibwa kye n'abantu kubatamya linnya lya radio bagamba nti buli wanaavayo nga nakyayogera ku radio kati yanakyabala kitegeera nsonga basita bangi bafudde ye ayinza okulowooza nti munaye yasosokola ki okufiirwa sita naye basita bangi bafudde bakafeero baafa bangayimbo basudde mbu bwe yafa bamugulira keesi oba 5 nga buli omu alwana. I saw that video yesterday nga buli omu alwana mbu kati kafeero bagana omuziika mu ya kafeero gye yagula kafeero gye yakola mbu yajaasa naga kale ebibaawo mutuuzeeko kale eri gye musazeewo naye nga mutuuzizzaakoko mbadde njogerako ono kyaga nti basita bangi bakoze bafiiriddwa nti radio esobola okuba yesi yafa yali sita omu ku basita mu Uganda naye olwo abaafa nga bali top of the game
nga be balulinga Kafero nafa Basude nafa mu Lucky Dube nafa nga top of the mu Africa nga top yaliko ne family zaabwe za channelinga prophet anti kati omuntu afudde okunga wakakuva dode ni kuwedde let's move on with life kati wobuza mama wa radio nti okukwata ekkubo ly'Ennakawuka edifuula moze radio road yokuwa milioni 10 asobola okulondako milioni 10 yalaba kyafu nambina ebyo tebimukwatako ebyaki ebyokukuuma ekitiibwa ky'omugenzi ebyo tebimukwatako kyovala bakyayoma nti ye tamanyi nti kosoniza okujja kiwa omugenzi ekitiibwa ye ate abalamufunamu nti newankubadde omugenzi watandufunye ekitiibwa genewawandimpadde akasente wakasindika busindisi kyandibadde kikola ki kimala kale thank you bwe tuba nga tuvudde awo wiiki eno era ebadde mu bizonto byasooka nno twava eri ebyembozi ebadde egenda mu ekisi 2 baalya tebalya paka omukulu yavudde n'akola ki n'abaako byayogera embeera nga yemwagirabye njasooka wa Bukenya kuba ye bwino erabika olina mungi abasajja baali abasajja tebaali ekirala mpulira nti ate bakwate waliwo sitole evungezebwa nti bagomba mu bugombi ki bwala ate we bazze ekyayongedde okusitula emboozi eno kyadde kimu kudda ate YouTube channel yaabwe nti neebula nena bwino nze mulina era simbulemba nsanyuse ndi musiimu nnyo kuba naawe tugende maaso ndi musiimu okwogera n'omuntu yakulira ku jjajjaawe tugende kakati Bobi Wine yagenda n'agamba abantu nti sente ezo bwe bazibawanga muzirye kubanga zammwe naye munywerere kuki ku mazima babizonto ndoza tebabawadde chance kunywerera mulye tebawulidde biki bye bagenda kuzzaako bazonto oluvuvumo lwafuluma nti bagenze eggulu ne babawa ssente ne lufuluma nnyo ku social media bazonto ne basirika ffe ekituufu twali tukimanya abamu bwe baamala okusirika ne bibanga ebisirise ebigwamu omuliro kati bazonto awo obusiru ne bukulembera amagezi n'akamanya n'atafumiitiriza nti kituufu nze mmanyi ekituufu nagenze eggulu nende obasaalidde naye okusinziira ku propaganda ali ku social media abantu bamanyi nagenze kati nkoze ntya okukwatamu ensonga eno ng'omukugu handling y'ensonga yaleese obuzibu kikole ntya osobola ogikwatamu mu ngeri ey'amazima noyogera amazima nti ffe twagenze ne bazituwa oba ffe twagenze ne batukwata bukwasi mwasirika mu kusirika sente ezo abaana ne banoonyereza nga kituufu oleka walina akasente akavaayo abamu ku gurupu kubanga gurupu ya bizonto y'abantu banna abali ku fronti n'abali mu background ali omu ate bagamba nti ali mu background wa Nuupu ku mutima ate mukambwe ennyo mbu talina budde busaaga n'akamu yaleese nnyo ttagali nga bigenda ku mutima kati nga zonto Julius Serwanja era ne bano badde bavuga kintu kya Nuupu oba obadde obagoberera bulungi nga Julius Serwanja bw'omanya nti nagenze kidomooli ne tufunayo kasente kano kola meeting ng'omugezi otuuze abaana ogambe tulina video gye twakola yatuleetedde obuzibu gye twavumamu omukulu Genosale n'atutumya ni mu kututumya n'atugamba nti talina buzibu ku ffe yatusonyera muzadde naye tetuyingira nnyo bantu direct kubanga ffe tulina eddembe okuwagira Nuupu oba opposition naye temuvuma nga we mwanvumye nange we muvuma ndi muntu nsobola okunyiiga ngene ebigambo ebyo awayiriza gisale byalikoze nandi mwayiriza jasinga ayina asetinga bana abateekateeka yesewo n'atusonyiwa n'agamba ye tatulinako buzibu kugenda nga tukola video maaso ez'opposition oba ezivumira gavumenti era buli wavaayo n'oddamu n'okola video eyo n'onalowooza nti walidde agamba wama kituufu video tusigadde tukola ki za kumulamwa nti no ze script ezaki eza enkyuka struggle naye twabadde tuvaayo ne batuwaayo ka transport mutwayo ka transport wali obuzibu wali abantu abatulabye ne balooza nti twalidde niye naye ng'oli yagadde mafuta engeri gye yatusonye ne tumwetondera nga tebuli avaayo afuna ka transport naffe tetukafuna era amazima gali nti twakakutte bw'obajjayo miliyoni 6 gamba twafunyeyo miliyoni 15 netugabane ki zino buli omu 3 netugenda sigala ku mulamwa era muwandiike ne script endala egenda okukuba ng'ekubaani
oba enyuma ku lugendo lw'eggulu mumumanyi nono nabano bonyini bandigambe kireka kituufu tuziridde oba balisize mwavu oyali ku kamera mwavu muzibu gwokubanga gwe omulimu gwokubeera ku kamera kitegeeza toyina abamwavu kati oli wajjana kwa milioni 5 niwoba olina omutima ogwagala ensi ogutya era ogamba zino kanzige nsigale ku mulamwa nsigale ku nsi kansoke ne sorting kati bo kye bakoze nti kebajjayo ba transport baba bajjayo kafanana katya nze kesijja kwogera ate ne bagala bakavugunye bokka ate nga internet yasanise dokkola ng'omuyayi tebamuwa ddoli baba bagenda mbu babiri kati bano abasigala abasatu nga balina kulinda bulinzi Yesu aleeta ki iregedde kati obusiru bwabwe ate nga bananereeta obuzibu ekyo nkigeraageranya n'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'omuyimbi oba memba wa paliamenti n'ogenda n'okwana ebbali n'okolayo olubuto newankubadde omukazi oyo oba tomwagala nnyo ow'ebbali olina amakaago n'osigala ng'omukazi oyo tomulabirira n'omulagajjalira n'akubira essimu nga tokwata ojjukira akawala bakaali kazanyi akajja nga meeting abasajja buvunaanyizibwa ne kajja n'omwana byali bya ddala ne kalaga omwana omusajja n'aswala ne baagala bamugiraagira kivudde ku ggwe butatuukiriza ki buvunaanyizibwa omuyimbi olyako ebbali n'ofunayo olubuto making sure nti ovujjirira ebbali eyo oli aleme kwejjayo mu kamera kubanga social media yafuuse enzebu kati bazondo kibali balina okukola owa kubali ssente ate ndi basigala nga bali ku mulamwa gwa mululu gwe gwaleeta obuzibu omululu balinga omusajja alidde ebbali nga tagala bantu bamanyi ate n'atawaayo buyambi kati abaana nabo beekyayi omwana oyo wa kamera najjayo YouTube channel tebagijjayo bo obusiru bwabwe bwe balaba nti nno atandise okwogera ebitakwatagana ne bamuggyako ne bamugya ku ttiimu ono omuvubu ku YouTube bageddiza kubanga yali agirani ngera yateekayo waaka obwadmin ne babumuggyako ne bamweddiza naye ng'omwana oli kigambibwa nti yalina email address nga backup email nga wali tebagimanyi yagirina esobola osumulula nga basibyewo kati bwe bamuggyeko n'agamba mumanyi bino bisiru n'ayingira n'akibinula n'ayingira tekamu ekisumuluzo n'eggulawo n'ajjamu ebintu byabwe byonna byonna ye n'ayingira n'atuulamu bagenda okulaba tebagirina nze mwanzijjako mwemugirina nze simanyi ate sigamba nti no YouTube nti yalinga muntu muntu mulaba wamunaagira mwemugirina nze munveeko temunsibako kugambizi kundiisa bajjo mwemumanyi kati omwana yabasinza amagezi YouTube yagirina YouTube esasula miliyoni ebadde esasula miliyoni n'eziwera ng'omukaaga ku 7 omwezi kubanga ebadde ekuba n'abalabi bangi kati bizinesi efudde omwana n'omwezi ogwasooka ndoza yazijjayo ssente yazijjayo naga ate oba mwalya ziri entono esalina nnyingi nnyo kanzire wano kati ate ne wakago mwogenda okukola abantu tebagenda mwesiga nti bagenda mwagala already mukubiddwamu ebitu kubanga kati mulinga Ronald Mayinja aliena wagamba nkomyewo yazeepu bamuwa enkofiira ennene ng'eringa esseppiki ate wavaayo ate n'agamba ate ngenze ewajje n'omuhozi abantu baaganye nafuwa enjaga ne bagamba nyono sitoleki ngatagatta matankane mpale z'aba 7 kati nabo babatadde mu bamatankane eno mwene alemu teri agenda baagala munuupu teri agenda baagala kuba kati YouTube gye bantaddeko ebyokola baagitutte kati ezo ssente ze mulina busiru busiru ngeze wa shuwaman ensonga wabadde oziwulira ninakudayo ku statement ya mwanamukina gye yakoze ng'atandika omuntu wa position omutuufu yoyo atamanyiddwa gwotala mulaiti waneenu mu kamera ne kuba bizonto agambye wa kamera ono gwe mutalaba mu kamera ate yabadde ow'amaanyi kati ebiseera ebisinga opposition zwe basanga kwe kuvaayo ne bembracinga abantu abawogera ebintu ebirabika ng'ebyopposition balowooza nti bannaabwe era bawagizi baabwe si babizonto bokka n'abantu abalala abali mulaiti nga olaba King Saha nga boolaba banina Rose nga Big Eye gwoba olowooza balina mmwe naye omuntu yonna gwolaba nga ali mulaiti awo naye ng'abala ssente
abala okozesa azimba kali ayina kali ajazimba omulala kati nga babizondo tuzimba YouTube channel kati just abera bezi mugezi na dai nagamba naye kati omanyi opposition eno eri munko ku masanyalaze singanzi ne flash kolera atamza message yayo kigena kunzimbira kiba kigatta ko nnyo ndoza kiri opposition etandika kumanya nti bana abantu taking messages zaabwe at moment zaera bakoze eki bafulumiza zaabwe ziba zibakoze eki zifuluminga zibagasangira zigatta ku kintu kiki bavuga bazi spreading naye tobesiga nnyo nti banno oleme kubera surprise nnyo nga bagambye nti gundi yalidde oba oleme bera surprise nnyo nga bagambye togwamu nnyo maanyi ng'owudde nti gundi yalidde okitegeera nti omuntu oyo awo waali awo omulaba mu kamera waayimiridde forces ezimutomera awo tozimanyi buli statement gyakola egirako force eriko yeekanga ate nga naye awaabe ebiseera ebisinga ebimunyiza mu kamera sente ayagala sente buli omu ayagala sente womulaba awo mu kamera kati kizibu nnyo nti force egenda kujja omwana amutere eddiiro ku mmeeza nti zino sente bwezi kiyita bwe kiti ng'ezo sente ate tazisuubira na mukyali mu kukola nti abadde anazifunamu nti abadde anazifunamu YouTube ne zijja agenda zitwala so kireme kuma kuba bizonto kubanga kiyinza okuba nga tukitegedde guno omulundi naye nga si gwe gusoose okuba nti baali balisivinzeeko sente nti nga just eyasooka ozibawa yalowooza banaakyuka ne batajo oba nga ye teyabatuma taskisi talina kintu kyabatuma naye nga gundi mwamulabyeko ng'ayogera bizonto mwamulabyeko engeri gye yabadde ayogera naye nga message sagitegedde nze nga nze oba obwongo bwayo bunafu message abantu abawansi bitondesenga abantu abawansi beebo bo bayinza ogamba bambi bamuwayiriza muto naye abagasi ba dotisa aboogezi ba buloga bo bategeererawo nti zonto ali eno ku kisubi paleti ku lw'entebe byakwata bye bikutuka naye abawansi eno batandise nokukasira message yo bwedatekwa story yabadde Dr. Tiamale kati yebizono n'atugamba mbu omuntu nga mpozi ng'omuntu yabaddeyo naye aba teyabaddeyo naye ate yabaddeyo yayogera Dr. Tiamale kati ye ng'atulaga nti Dr. teyakoze eki teyabaddeyo ti meeting baje baddemu abantu aba babiri n'omukulu naye obiseera ebisinga omuntu bwe bawaayiriza statement z'akola ziba zirabika osobola otegeerawo nti ono kye bamugamba naye okumanya nti bamuwayiza yadde atya okwogera ebigambo ebigenda okukontana ki kye baayogedde mu meeting nagaana okubaako kyayogera lwansonga bw'anaayogera n'ali musajja n'amukubira essimu n'amugamba naye twateeseza tutya ng'ova wano biki by'oyogera ebyo okitegeera kati yatugambye bugambi omuntu wakugamba kino nakino tokikkiriza kubanga teyabaddeyo naye ye teyatubuulidde kiki ekituufu n'agirekaawo bulesi kuba tawakana nti tebaabadde yakulaga nti maybe twabaddeyo naye byabadde mubireke takubuulira kujjawo kyowanga nti nze nkitegeera nti kuyinza okuba nga si gwe mulundi gwokka ogukoze eki ogusoose lwansonga babizonto babasibako okwo omulundi ogwasooka era nemanya ne mukubata waliwo enteseganya ezakolaki ezaaliwo kuba tebaalwayo then ne bajja ne baddamu ne bakola ebintu byabwe kati gweoba omwesiga ekitono bw'akola message ennungi ng'ojagadde gitwale naye gwe manya akoze message yekyo si kyali yo opportunity wejja agenda gikola kigikozesa ono kyagambye nti bali mu kaseera akazibu nti eri side yo tegenda baagala bagikubye ebbanga lyonna ate NUP side ya NUP nzibu nnyo ku muntu gwe bagamba nti oyo alidde bakutwala kazibu nnyo banti bagala nakwesiga nako kati bagenda kubanga ne bakola ebintu ne banaba batandisa YouTube channel mpya bakola ebintu bagenda gamba bakola just balimba bulimbi bagala kuyisawo ebintu byabwe tebabitegeeza so nze ndabanga gurupu eyinza okukomekereza nga ekoze eki kale tumalize ne topics zino bbiri tuve wano topic emu nalabyeko ziza bafana ng'ayisa mu bebe eggaali bubi nnyawo I don't know babusungu bwavuddewa yasose musiima lwa nyambala enamugamba nti bebe kulu alina emyaka 5 bweddu naye nti akyanyirira nnyo mu ngeri gy'ayambala ekya fashion wano abasigadde abasinga bato yamaliza namugamba naye ekifuula bebe kulu omuto kyekyokubeera nti akyenyigira mu kukola lisiti ya buli mwaka nti afaanana nga mwana muto okubeera he called him childish okuba nti akola lisiti eyo eya buli mwaka nagamba ebyo bebe kulu alina birekera bamudula
mbuba n'abayimbi abatondi Bebekulu bw'akola list bamuddu ababa banaakola ki in that line we tumalizaawo then tujja kwongera topic emu tuve wano ndi naawe Bukenya obuzibu mbuteeka nnyo ku bannamawulire we mubulwa content mutera okgenda ku malaalo ne mwagala mubula kugenda kuzuukusa abantu baafa babeereko ne kye boogera eri eggwanga content bw'ababula kugamba mukola buli ekijjo b'embizi yejja n'ogitunuza mu kamera n'obeerako ne by'ogibuuza gwe n'olabireyo nti embizi tezzeemu kati mulimu abantu nga bo tujja bagerageranya ng'embizi ate tubagerageranye ng'amalaalo omuntu yafa mu musiki mumuleke awummule mu mirembe lwaki mumusumbuwa Ziza Bafana musically yagwa yafa n'aziikibwa nga y'omu kuba contributors okugwakwe tubeegayiride temuddamu kujjayo bantu ng'abo mubazuukuse mubasetinge olw'okuba mumanyi nti no Bebekulu ye muntu gw'oyogerako ne tuddamu ne tukubambira ne tukugamba n'obanga ku social media yonna bajja gitambuza nti wange omwogeddeko kati bannamawulire betusooka okuleeta bensooka okunenya mu ngeri ng'eyo kati Bafana bwajja n'ayogera amanya nti kati nnyina kukubaani Bebekulu naye nga yeerabidde nti naye muyimbi okuyimba kwagaana yagwa ate yaliko ku toopu Bafana yaliko ku toopu mu bakubi baaraga mu Uganda n'akozesa bubi opportunity badda mu kunywa njaga kulya mayirungi kwebaka ku bakazi ne baba nga tebalina kye bakoze mu music kati obusungu bwe buli kumpi mu kkongero bw'abantu abampi neyonkobadde ye muwanvu kati buli walaba omuntu ng'agenda mu maaso obusungu butumbira mangu in fact yandibadde na mulogo nnyo tumusubira mu bantu abayinza okugamba nti nno balogo asobola n'okuloga ebitamukwatako n'alaba nga wano tuliwo obusiisira bwe n'ozimba we ya bulooka n'agamba kijja kitya gomanye ensonga lwaki mu byalo eyo abantu tebaziteeka bikomera ku nnyumba zaabwe buli woteeka ekikomera bali bagamba nti yeepanka ki newofiirwa tebajja bagamba nti wabeeyawulaku gwe oli mugagga weesaanikira ate munange yeeyeggalira ate kati ayagala abantu mubuuza naye nga yirabidde nti oli akola ku security Bafana yagwa kyekisooka byakulitisizinga ku Bebekulu byonna byonna bifu nga waabyogera agamba Bebekulu talina kukola list mu mabega wali nga akubye oluyimba pomini Bebekulu amuteeke ku list lwaki teyacomplaininga lwaki teyayomba amala kulaba ng'ogudde nga tokyajja ku list olyoka ogambe mbuno talina kukola list ekyokubiri Bebekulu okukola list yajagala nga ye nga munnayuganda ate we yakola list eyo teyagana muntu mulala yenna gikola kati ye alaba nti ono bamuwadde nnyo attention olwokuba akola list nawe abuukire n'agamba mbu Bebekulu abadde talina kuddamu kuyimba kubanga yagadda mbwa alivaisie ng'abayimbi abato nabiwulidde ng'abyogera namugamba alina lubamu gyali mukola ebyogamba muna takyayimba bifu ate awo n'ali ebigambo bye mu bufunze kiragirawo nti nno alina efutwa kwono oba anoonya bamwogereko atrendingi abayimbi mu ggwanga engeri gyekiri nti omulimu gwabwe gwaba showbiz baba baagala nnyo okulippira ebintu ebiriko basobole okukola ki okuyitawo naye bagambe akyali era bangi nnyo beekanze tafanga abadde akyasobola okwogera bw'atyo fe tubadde tumaye alingalira ku giant so kati Ziza Bafana newankubadde ate Bebekulu yasinga okwagala Ziza Bafana wewe nze naliko ku awards ezasembayo ndoza mu Uganda zaali ku Didis nga simanyi oba bazita batya kubanga Radio and Wizo baziliko ne bayina ennyimba za Billy Brother wewe bityo Ziza Bafana n'agenda n'ayimba omuninga yaliko Bebekulu n'ayimirira mu audience ne mukazi we ne bazimba pomini Ziza Bafana n'ava ku stage najja we bali n'amuwahaga n'amwebaza omuhayipinga kati omuntu nga eyakwagala to extent ye gwe ne weesiriwaza n'alowooza ati kati atopinze music industry olwokuba banene mu music batandise omuli organizinga andi agaye Katonda walaga n'afuuka Katonda walaga ne Ziza Bafana gundi ani sizamani wawulyako ku nnyimba ze mulaga gwakuba sizamani mujjukira wenzo kwefuula mbuno gwe Peter Miles ogambe ndi gwe Katonda walaga laki Katonda oyo gwoyina mulaga wakola muki lwaki takujja mu mbeera gy'olimu niwo omuntu kukola bwe yeeyongera kugwa
Bukenya sebo. Yo mugerageranya none yagamba ndi gundi takyasesanyiza bunyiza. Ne wajja ku stage tutola anti ba legend babaniriza ne bakola show ku Serena. Gwini wogikole wa mitandi laba tutebajja. Sure man. Tu dachike muku ziza bafana tugende ziza bafana ziyakola. Zabano yali ebisabe yaberalira ku top. Yakola ko statement iranga wala yakoze nagamba nti zine sawa mjagala bampe ba big three babateke wale ku stage. Nange banteke wano mu batu. Yasaba ko Bobi Wine bebe kulu ka million. Statement ya Boba bateke bali yadde. Then obuzo mumbo asanze nti bebe kulu agenzo tandika kola bebe ku listi azza bafana endonge ekendedde kati yesanga ebisera bingi nga tali kuki ku listi kweyo listi nzadde ne statement yakoze nagamba nti bebe kulu ekimuna bisango manto kuchuma bisango mwana muto okukola listi ndabanga abantu bazza bafana okujjohogera ku bebe ku listi bebagifule yenjawulo lwansonga baji hyping buli mwaka gugwako tulaba namawulire ab'enjawulo ku TV zezenja ne ku radio nga bakola countdown zaabwe nga bakolera ennyimba ezisinza okukola mwaka kitegeera bazi kwa nesi buli muntu abakkiriza mu kibaki kyebakola etevayo omuntu abatanga mvute muntu kolya countdown zaabwe bokuba babeera balaba ezo zenyimba ezikoze eki ezikoze mwaka kati bebe kuli ye waavayo mahangwereko n'agamba according to me beba nabibi basizo kikuba guno omwaka nze siraba konsani yange egamba agwo tolina gikola ki gikola gwedeni gwekera bukezo game zenganze nange kankole eyange ukigera nawe okole ki otekewe eyiyo nga bwe kulu abayakoze eki bwaba yataddewe eyiye kigera negwe bovayo no ganti mudra yebano zikola mudra wanagikola ogenda vayo gwenyiro tugambe gwe mudra yakamala emyaka 3 mu ndongo okole bebe okole somanyi ku music musaka era kuba musaka ukigera ogera mugamba gwe tolina kyomanyi ku ndongo okole listi ukigera tine mudra zine sawa akyalwa na kubeera ku listi buli mwaka alwana obufulumya oluyimba kitegeeza tanna batuka ku level ye kula list lwansonga ja mwekanga yetade ku list nga talina hit ni nga ina village songs sasa wetago muyimbi nga tachanonya hit ya chimalada hits ya zimalada kati yaso okudda wali eri nalaba endonge etambudde etya kigera singa kyali nti abasambi b'omupiira bobo nyini be basalawo ne balonda musambi kyasinze muki wandi esanze nga n'omusambi atasambidde ku mpira nga badde ku ntebe gwe balonze nga best player nsonga bo be bakola beeronda naye abaawumula edda ba legend be batula ku TV abatakyali mu kisawe nagamba twagenonda ttiimu ekoze esinze mu season kigera so ndoza ziza bafana ebiseera ebisinga abayo anonya relevance nti omuntu walwawo nga laba tali mawulire manyi music industry yafuka gulinga muzannyo nti omuntu walanga siri mawulire anonya akagattawa ziza bafana tamanyi kituufu kyaliko omusanga akubye ono n'omusanga nga akubye ono n'omusanga mu byobufuzi nga yagenzeko side eno n'omusanga aliko side atomeza here and there ali mweyo dairema gyoberamu ng'ononya how can I come back ku top kigera naye come back ku top eba yandongo kale nga tumaliriza nja kugatta babiri omulundi gumu ensimbi ekyaleese obuzibu ensimbi ya federation ekyaleese obuzibu mu bikula bibiri sindi akusaide ene yauma oba kusaide ene etwala abayimbi yavuddeyo ayagala accountability ya buwumbi 13 esente zagenda maaso n'okuba nga ziweebwa Edirisa Kenzo Musuuza sindi tusooke tumuteekaawo Eddi Kenzo yennyini essaawa zino akyali mu kwetwala n'abayimbi abamu ayina abayimbi baga nti yawa ssente wabula bali mu bantu bali mu bagamba nti tewakola ki tewatuwa ssente omu ku bayimbi be yayogeddeko ye Nina Rose yagamba nti Nina Rose essaawa zino ekimwogeza Nina Rose ayagala bwagazi kukola ki kwesimbawo naye nga amazima ekintu kya federation yakiri wakati Spice Diana ensimbi yo eyiye ya mugaye gwe sente zo weziri toddeyo kugamba abantu tewafuna sente biki gwata najja kukola ki kuzikima naye nga sente zikola ki weziri accountability sindi gyasaba Eddi Kenzo yakyayetwala n'abaana abagamba nti fe sente tetwazifuna anga ate agamba nakola ki nabawa sente ne be bataawa agamba you can come and pick the money mulayine efaananako bwetu tutandike ne Shuaman ekintu kyali mukola Nina Rose ne Eddi Kenzo ne banne bali mu kugirayo ddala abantu kibalowooza ku federation bali mu balaga ensi nti federation kyabyabufuzi lwaki omuntu ayagala okwesimbawo yesamba federation kitegeera kiba kiraga kyaki kyabyabufuzi ne Kenzo yabadde yagambye nti buli omu ayagala yero what
yellow camp yetaga zino bazesamba ne buli omwazi kolaki azagalo zifuna obo describing the federation nga a political yeri political move ntena side kweri singe badde ngeri neutral nga nabayimbi bokulembera bala bali neutral muyimbi nawe ntuso okwesimbawo nga ajja ku side opposition teyandi yesambe federation yeyandize natambuza message mu bantu nagamba nti federation teri ku byabufuzi kyova tusolo givaamu ne tujja ne twogerera abantu ba bulijjo amakulu ndandi kwambalidde naye kati tetulina busobozi bumugulira byakulya genda maazi amaneki naye tukoyagala kuwa mwana waffe chapati chindazi chapati nerindazi akale amagenda Nina Rose Spice Diana nabalala mwebali eyo abajja okwagala okwesimbawo mu kalulu akaddako naye buli gwona alaba n'ayagala okwesimbawo ku side opposition agenda so akwesamba federation kugikuba kati kireza mulimu gwa Kenzo nnyo okumatiza abantu nti federation teri political era teri mwabo ate ekizibu ekiriwo nti ate agikulira ebiseera ebisinga alookinga so political Our statement sakola olwebiki byavaayo okola kitalaga kigattako nti federation eri nti fine nze ndi political ndi wa ndi nzija mu federation tuba kyekimu tubaniriza ki bonna amaliriza mbadde nkyayongera kade nekira nti Nina Rose ye nga yes nga nti ayagala kujja mbyobufuzi Nina Rose ayagala kujja mbyabufuzi naye tavayo nakulima nti abaddeyo n'alaba ebiruma abantu omutima ne gumukwatako najja akola eki abalwanire nti era oliwo omulaba wali ku NUP anajja nasinga nakyagulanyi nti alabye alina obulumi wano era ekyamutwala mu federation ki sente maybe atusobola nga sente ze basuubira teziriyo ofunayo bwofuna nesi zaki sizaddala kati nagezaako ofuna move endala okitegeera naye nga tobeereyo nolowooza kati Nina Rose ono yavudde mu federation kituufu alabya ebirumaki ebiruma abantu just abala sente kyekyo kale tuzeewo obukenya Eddie Kenzo tavangayo n'agamba nti eno federation ya NRA wabula ye sente yazijja mu gavumenti nga zigenda kuyamba abayimbi si aba NRA abayimbi ba NRM babasasula nnyo nga bagenze okuyimba ku projects za gavumenti awe basasulira nezino sente ziyajjayo z'abayimbi bonna mu Uganda tayawulangako kati abantu bano bo ne bakikukuutiriza nga bakikuba nga bagamba nti federation eno ya NRM kalata bayimbi nga baavu baagala sente nga baagala bazijjeyo mu kateni tebagala zijjirayo mu ki mataala ekintu ekyo kyaliwo si gwe gusoose abayimbi bayimba tubonga naawe baali bakulirwa bebekulu bayimba tubonga naawe bebekulu ne bamuwa amagezi kati abantu batandika okukuba gurupu ya tubonga naawe ne gundi yabaddeyo ate nga abayimbi sente bazaagala naba wakuba bebekulu akaama nti bagambye bagenda kuzirya bazeegaane bebekulu n'akimanyi kale n'atulaba baali ku Serena mulumu mwagabira sente omukulu atudde security eri awo ono waliwo kyaliwe wa kamera n'agamba abayimbi abasebo ne banyaba abazze wano okunona sente weziri je omumu n'ayingira mu kasinga n'amugamba kakati sente zino weziri zigenda kuweebwa nga bw'ozaagala ozirabye naye ogenda kuzisayiningira ng'oggyeko zisayiningira n'oli aliwo agenda kukwatayo ka vidiyo akakakasa ti sente ozifunye kati awo ne baddayo waino limba lyayimba natunulira ku ekyesatu natunulira ku mpingu zange ayo ne bagamba tukole tutya ndi n'ekyesatu nyene n'empingu zino abayimbi olw'obwavu bwabwe ne bakkiriza ne bayoola akamomo sente ng'ate ne vidiyo babakutte kivolaba olwamala ozifuna teriyo muyimbi yenena yapapala kubanga akimanyi nti vidiyo ejja kukola ki Hildeman yayagala okusooka papala sikini kyaye neefuluma zijogo omusajja n'amuga vidiyo ngireete bamugamba ne vidiyo ejja kati vidiyo yagireeta niye ebigambo byeyajjamu byamyutinga ne vidiyo yagireeta naye namyutinga ki abantu bagamba lwaki ate ebigambo bimyutinze bibaali byanyumira tebyali byamagezi nnyo byaki ekikulu kya sente bwaliwo ng'ozifuna azikutte azitutte kati kyekiri mu kulumya abantu emitwe kati era Kenzo ekintu kino bagenda kubbisa sente ezo bw'oba mugezi ng'oli mugezi enaafu
kola bebe kulu kiyakola recording omuko azitwala asayininge era yagamye emikono agina video ando mtu ayinza okwegana sigiri kati ngalire upazajja ng'omwatu geza akakaddeke ng'akakwata nze mukasa ya siini otakwata kulayiza muntu video ekwate ng'omuntu aweebwa ssente asayininge bulungi kubanga ayinza okwegana signature video tojja gyegaana ate ono tagenda kuwijjayo abirazige mu public posing olesa olugezigezi n'oyagala okwegaana abantu mujje politics ku federation mugitwale nti abantu bonna era nze njagala nnyo ogenda ogambe nti bannyimye ssente olw'okuba ndi wanuupu njagala okole statement eyo ddala oba banga bazikomma obuzibu obuliwo ekya bebekulu kyali bwekiti ti bebekulu ye yali waddembe bakwata mu kamera ssente zaali za NRM si za gavumenti ate olwo baali baagala zeegaana gavumenti bekwata biliyoni n'eziwa abayimbi baneeno bazigaba ne bakoze eki anti baba wa sako sede za sako anti kati sako nawe mwekwata abalunzi b'embizi tegeka kufuuse kugabana nene challenge endala weeri nti ebiseera bisinga zonna ssente za gavumenti ezifuluma zifuluma zigenda mu ministries na mu institutions music industry wanena ministry mwegwa okitegeera lwaki zijjako specific zino zo zigenda mu federation kubanga federation of sports ena ministry mwe receiving la sente okitegeera lwaki federation eno tena under ministry we receiving la sente tolaba bakola bypass gavumenti yagezi wala yakulira wealth creation wealth creation kitegeeza ndozo kwevumbulira emirimu okuteekawo obugawansi kitegeeza mugenda nga muli group nemukola sako abawa ssente mwewole mwekulaakulanye nga muno nemuva ku biri ebyogamba mbu ate minister of finance kubanga nze nange chance ja mwenaale nagenda ku secretariat neteekayo proposal era nandirowooza nti bagyesanguza bagikosa mu toyi naye olwokuba nti omulembe gwa TP si gwa mpapula baleka bagikumisa sigiri nga tumaliriza mwadde mwogerako wali ku kyaba legend nti ennaku zino music abantu bettanidde nnyo bano bamisa kisemakula emyaka egyo bw'otunulamu essaawa zino kuva mu 2020 in fact paka kati mu 2024 bayimbi kibolanga basobola okukeera ne babeera ne bakuba omuziki nti tulijja ku Serena ne tugaa nti ba legend batuyise mu bayimbi abaliwo emyaka gino ena gyokka mabana abaliwo okuva 2 musoko batumenyere okuva wango gomugenda ne muboza abantu ebibuzo mubagwira gwe kyade mu program ekyo ku wajenda kyabadde ko tugenda kutesa nane jaga kateeka wali de twakatade ko sibula Neka omusajja baba yibya Rema na makula ate wa tugabye 2 paka 2 kibuza rokirebenga kizibu kuna tuteka butezi bozambe be baliwo azayi mubali wabana abadinze bulungi yasolo kola 2 paka 2 mwena abayimbi abavudda lockdown azayi wa 2 kubanga twogera kuva lockdown paka abayimbi omulala 18 nnyo ngajja tuleeta ku Serena myaka 10 okuva kati singa anoni asigala azimba ekintu kye ngengeri gya kizimba mpolampola anoni prosper nkutumidde gwe nazima akutumidde tomumanyo omutegesi taluzanga kolaba kanawo manyo acidic vocals oyo naine ekivulu ayina ekivulu ndi musoga nemugamba Abitex omwana oyo oyina shows 2 oyina yalunnabe eyoshuwa deal naye yasidiki enaakola asidiki ayimba bulungi anti kati asobola okuyimba bulungi naye oba tomupapidde omuteeka ku cricket n'agamba ejja kukola nesijjagala nnyo muwakanya oba gravity style si gravity style gundi oli ow'embalalani Regi style lumanya nti Regi style eyinza okukola abasoga bano baagala nnyo n'okugendako e Kampala naye si bangi ekyo eyo challenge egenda mubeera kintu kimu nti bayinza ogituma ndi musoga bana bagitumye ndi musoga live olumu wano oyinza olaba abasoga nga boogera ku TV nga balaga one love kunolowooza bangi kifaanagana ng'ekintu kya Faida Nakazi bwe yategeka Masaka sete bannamasaka bangi mu Kampala tebaalabika okitegeera batono okitegeera basoka basobola okubaamu bangi naye balina ssente musoga gwe tulina wona ebivuvu ayingira byabwere
amamalayo tuve wano obudde Farida yekyerabira nti bano bannamasaka betulaba yaloza nti bannamasaka bagenda kujja bayiikemu bawalukaga abo batono mwayogera walukaga olowooza bannamasaka bangi abali awo naye bannamasaka abalimu masaka fete yali etunulanga boolaba wano omusoga ekimuleese twamwogerako luli twali ku shezuwena yenga alikwata zuwena kati agambye kanzijinda babasajja bano olunaku olwaleero biwedde ne kati era tuli mu kumaliriza anti ne mulowooza etwava ebusoga tetulina amaanyi wakola yamba sebo munze nze ndi mulwadde musajja gwe twali tuyombyeko mubeera n'ekisajja kino ne mumanyira sebo munze oli mulwadde wakyo sebo abatulaba ebisajja bino bituula wano byombiriri ne bimanyiira kiri kyali wali ne kigamba munze olinga n'ebinyo byali wano byombiriri ne bigamba jangu okuba obulango ono soko gye nkunyumize nabadde enzunga mu Serena n'ensanga abakadde b'ekanisa nga banyumirwa netegereza nzuuminga kamera ngira bwenti nolaba omukadde ono omukadde atabeera bino bivulu birimu sente nnyingi ani amuleese kusula motozi yabaddeyo olowooza lwaki afiirawo oyiseewo akalango yisaawo akalango kasula motozi naate ate teyatudde ku tebo ya sula motozi atedde mbutebo teyagisasula motozi yasanzeka namawulire bagiyo kibayinze bajjako nga kamera bazikwese omusajja ono ye Musoga Eclipse Bukenya gwe yayogerako ebigambo ze saabirimu nze ate naliyo abasajja nga bayogera bo baaliyo ze saali amale alina akantu ke yayogera nti gwe bwokyaza tugalewo nakuba omuntu gwe n'obiteekayo ate nomala nogamba mbu oli ye yakukubye naawe waliko ate kati ze buno wapulira njogera ebyaddala nayinako ono ye yaliyo ne mwami Obote lwakwayeta omusanze bo baaliwo wali nga bakulaba nzini nali ate ngambe ogwange gwasaasanya message naye wembera ku channel ye ne tukuba sendi komawo nedda komawo kale tugaba sula motozi etunda motoka sangibwa Makide opposite Africa Oil nado musajja gye yagenza okusanga meza ngati kasaba tegedde nti yasula bone batula kamera nga bazikwese nga bafudde ate byonna bikwano bye kati byadde biga ate anatukola kisula yazze ate bamufudde katebe bali nakkiriza kozi nekyala kyesayegede ku show ye show ekyasoosa okuwa ebyokulya via batebo ababuli kutebo bonna VIP bonna ne bajjula wakirebe Musoga ebyokulya ebyo byabadde byabwerere kati waliwo omusajja yazze nga anoonya tebo bali abakusabye gafaba nanga mwana kiro jala katambayi bulungi nanga mwana njagalayo ka tebo tulye tuli bavuga tufune tutula nyina mu akantu namukamba ala baba ashabo wanga nagambye bajja bamujje watasonge munze ndio yandagidde ngala baba asha namukiriza ne bajja nabatula kubanga emeza luye baddawo nga bananyinoza tebazze kubanga bazze ne babula nga banonya ne gwe babuuza kubanga akatugukade nga kanji ndio zande bafune ewalala gye bakola ki gye batula neberawo nga buli asanga yajeri pako kati mukujeri nga bajeri pako ate bagitya bajiri pako bagitya baga nyini mwanzo nyini wajjanga ngenda nkula bazibu ezo sawa mukaga tiryajja kalimu nange zato sosa zokusavinga ng'ebyokulya tebabireetagawo tebaba wabyakulya gamba ate ebyokulya bibagamba tebabitusasula bagenda okukizuula nga ebyokulya byabwerere banange bakubye ekinyonyi bakubye VIP yabwerere ebyokunywa ne bafuna sula motozi osobola ogifuna ku namba 07 nze manyi abantu balabanga ffe abatategeera nze manyimu 21 ani kati sirika nze nsome byentegeera tugende maaso 0779 kale olunaku olwaleero mbadde ne Sega wa Junior obubaka bwe obusembayo Sega wa Junior era ye yayinza senior gyali ye muzeeyi we mukulu wo mpuliremu abantu tukumanye nnyo atayagala bantu mumanya mumanyire Shuaman Sega wa Junior
Onako lwale mbadde ne Ssegawa Junior tweyanza nnyo okutuulako ku pano yaffe. Ssegawa Junior era Kyemayo asanze akaseera akazibu ebintu bye byabayita lekityo kutuula wali kukakkana nnyo agenza olaba aba CD omususuzi lyerinnya agaliwo gwe mukutu ojja kujjukira nti The Weekend Show ebeera ku YouTube channel eyagaliwo essaawa 10 olw'omukaaga n'essaawa 3 ku Sunday ku makya. Rukia yabadde emabega wa camera. Thank you so much.